Olunaku lwa leero Pastor Robert Kayanja ono nga yasumba kanisa ya Lubaga Miracle Cathedral esangibwa e Lubaga alabiseeko ku kkooti ya Mwanga 2 wano e Mengo. Pastor Kayanja azenga alumirizibwa ku muze ogw'omukwano ogw'ebikukujju. Kati no olunaku olwa leero alabiseeko okuwa obujulizi ku bavubuka abamulumiriza naddala okwetaba mu bikolwa bino. Olunaku olwa leero alabiseeko mu maaso g'omulamuzi amanyiddwa nga Adam Byalugaba. Ono nga yabadde mu musango era nga abavubuka bano Pastor Robert Kayanja akkiriza okubanga yali yabasenza okuva mu muze gwabwe ogw'aba Kifeesi gwe baali beesibyemu. Olwo nno n'abatwala ku faamu ye ey'Ekiryandongo eno nno nga gye yabayigiriza emirimu egy'okubeera nga babeerako kye batandika okukola oluvannyuma nga baatendekebwa okwegatta ku security emukuuma. Wabula oluvannyuma lwa byonna abavubuka bano baavaayo ne bamutegeeza nga bwe baali bakooye okukolera Lubaga Cathedral Ministry nga baali beetaaga ensimbi zaabwe okutambula okugenda. Kati kino nno bwe baava ate Pastor Kayanja agenda okuwulira nga abavubuka bano batandise okwekubaana ne church n'omusumba Ssenyonga okubeera nga balina bye bamulumiza. Olunaku olwaleero alabiseeko mu kkooti era omulamuzi asuubizza omusango guno okuddamu okuguulya ng'ennaku z'omwezi 17 wiiki ejja olunaku lugenda kubeera Lwakuna. This evidence is not technical in terms of reports and volumes studied. Let counsel consult their clients and be ready to cross-examine this witness today. I therefore overrule the prayer for adjournment and grant both after hearing the that he has advanced this honorable report that this witness has given a short and straightforward evidence which the land council can have